RCC w'ekibuga Masaka Mwami Ahmed Wasaki alagidde ebitongole ebikuumaddembe okunoonya, okukwata, okuggalira n'okunoonyereza ku Honorable Florence Namayanja, Meya ow'ekibuga Masaka era Sub-Regional Coordinator owa National Unity Platform. Ono nno RCC ategeeza nti agenda kuvunaana Honorable Florence Namayanja emisango gy'ebyokulonda mu bufunze nti alinga akyataaganya ebyokulonda mu kibuga Masaka. Kino kyaddiridde oluvannyuma lw'omwami omu gwe sinnategeera mannya ge matuufu wabula nga yasangiddwa ku ssaza we banominatingira abantu abagenda okuvuganya ku bifo eby'enjawulo, wabula ng'omwami ono yabadde n'olupapula kwagenda awandiika amannya g'abakandidate aba National Unity Platform n'ennamba zaabwe ne gye babeera. Era kyakakasiddwa nti omwami ono mukozi wa gavumenti ng'akola n'ekitongole ekya Crime Intelligence ekikolera wansi wa Uganda Police. Meya Florence Namayanja bino olwamugudde mu kutu yasitudde eddoboozi n'atuuka ku musajja oyo okumubuuza lwaki yabadde awandiika amannya g'abakandideti baffe bokka nga baatabawandiika era ekigendererwa kye ki? Sooka obirabe. To arrest Namayanja, investigate her and her group who committed that crime of attacking a government officer who was at the nomination center yesterday, and also warn whoever is organizing such activities to desist from them. I have intelligence that Namayanja is replicating their gang which was formed in Kavule here in Masaka. But I want her and the lights not to try it. Fenga abeni UP tetuyinza kwekiika mu mirimo gyo gye wajja kukola mu kibuga Masaka, naye tukusaba muleme kulinnyirira ddembe lyaffe. Kuva ddi nga gavumenti eteeka abantu ku bifo we banominatingira ba candidates okugenda nga bawandiika amannya g'aba opposition abavuganya? Obudde buno nga Kampala buli muntu ali ku opposition agenda akwatibwa okuli ba Alex Waiswa Mufumbiro, Nubian Lee n'abalala bonna abazze bakwatibwa mu kabanga kana akatono. Gw'osuubira otya nti bino ebikolwa biyinza okukolebwa ne tusulayo ogwa Naggamba? Omwami oyo wa Crime Intelligence voice officer wa gavumenti amannya g'abakandideti baffe agatwala wa? Olowooza tuba bakyamu tulowooza nti ayagala kutandika kuwuliriza masimu gaabwe na kubatrackinga abawambe? Obudde buno okuwamba abantu kyafuuse kya bulijjo mu Uganda. Kati embeera yonna gye twekengedde tetusobola gisiriikirira. Mwami Wasaki, abaana 13 baakwatibwa mu kisawo mu Kasana ku orders zo. Era bukyanga bakwatibwa bamaze emyezi n'emyezi mu prison e Masaka. Naye nga nammwe mukimanyi nti n'ekika ky'essimu kye mwateekamu nti baagibba ku musirikale tekibangayo, naye baakwatibwa ku orders zo. Kati ebiragiro bino nga biyisibwa, tusaba mwerowooze ate mujjukire nti muli bazadde. Bano abaana be mwagala okutrackinga n'okuwamba bayina abamu families ze balabirira, n'abatalina families era bayina gye bazaalwa, era waliwo abalumwa singa baba bafunye obuzibu. Njagala mukkirize
embeera gye tulimu si ya bulijjo. Tuli mu budde w'okwekengera buli kimu. Kati ofiisi ono awa nsonga ki lwaki abadde alimbalimba bakandideeti baffe nga bw'abajjako amannya gaabwe n'ennamba zaabwe ez'essimu era yabadde abitwalawa? Tubasaba emirembe emingi gye tutaddewo ate muleme tukema. Obudde buno mu kibuga ky'otwala ekya Masaka City olwategedde nti General Muhoozi agenda kujja mu Masaka, buli kipande ebya National Unity Platform mwagenze mu bisala ne biyuzibwa ne byonoonebwa. Wabula tewaliwo NUP yavuddeyo kwekyanga. So nga ebipande by'NRM byonna mu ebiri mu kibuga Masaka teryabikwatako wadde nga nze naawe tukimanyi nti ekibiina ky'NRM mu Masaka City kiri ku opposition era tekisobola kuwangulamu kafuna kamu. Naye teri abasojja teryakwata ku bipande byammwe. Kati mu mbeera y'emu tubasaba muleme tusonkereza. Kubanga buli lwonyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Temutuleetera okubamanyisa lwaki olunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwe baamuttirako baluyita Good Friday so ng'ensi yali ekungubaga efiiriddwa omulokozi. Wali olowoozezaako lwaki embaata etambula empola eweekeera? Muleme tukyokooza. Bwe muba mwagala kuwamba baana baffe balina misango ki? Ani gwe mugamba nti bwe yavudde mu nominations yakoze ensobi ereetera obbalondoola we mutyo? Mulekere abantu eddembe lyabwe. Bwe muba muwuliranga ebyokulonda temukyayagala bibeerewo, mubiwere. Ekyo kiggwe. Toyina bw'ogamba nti ogenda kunenya mukyala Namayanja okunoonyereza lwaki muwandiika amannya g'abakandidate abaamukwasibwa ekibiina nga sub-regional coordinator. Mulimo gwe. Ate era ng'omukulembeze w'ekibuga political head ow'ekibuga Masaka buvunaanyizibwa bwe okulondoola abaana b'enkyukakyuka. Be muwamba, be musiba nga mukimanyi bulungi tebalina misango. Era embeera eno tugivumirira nga bannamasaka. Ebiri e Kampala temulowooza okujja obbikola e Masaka. Eno e Masaka biralamu. Ebyo bye bawamba abantu tubeegayiridde temugezaako bikola Masaka. Temuzannya firimu ne mutazimaliriza. Ebyo ebikolwa ebyokuwamba abantu abatalina misango bikyamu era tubivumirira. Muleke abantu baffe mu mirembe banoonye akalulu bakabakube. Kubanga bano be mwagala okuwamba be mulondoola si ensonga lwaki ekibiina kyammwe kyanafuwa e Masaka. Munoonyereze lwaki ekibiina kyanafuwa. Bino ebimu ku bye mukola bye byaleetera ekibiina kyammwe okunafuwa e Masaka. Okuba nti temusobola kuwangula wadde obwa chairman bwero si wano. Era nkiddamu e Masaka muli ku opposition. Oba mwagala oba temwagala. Temusobola kuwangula kafo konna Masaka. Ekyo mukimanyi. So tusaba sebo mwami RCC wakati mu kukwasisa amateeka tukusaba olema ate tunyigiriza nga bannamasaka. Kubanga tuyina eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka okwenyigira mu by'okulonda ate era tuyina eddembe lyaffe okweraliikirira embeera yonna eyinza otutuusaako obuzibu. Ku lwa Katonda n'ensi yange nze Ssemanda awangaale nnyinimu namunswa nnyini nsi.